ekiti wa jalla jalaluhu namuwa omwana gwe yamuwa yalowooza nti mwana mulenzi yagamba rabbi inni wada'tu untha Allah nzadde mulenzi muwala walaysa dhakaru kal untha talinga mulenzi muwala omulenzi atayina amaanyi omuwala talina wa inni sammaytuha maryam nenno mutumye maryam yateekako n'ekigambo ekigamba wallahu a'lam bima wada'at Allah yamanya ekyo ekizaaliddwa kinaabeera kitya naye nga yali ayagala mwana mulenzi tebalinga bano abaleero omusajja n'omusanga nga mukyala we yakazaala abaana 5 bawala n'amuwoninga olubuto olwo olw'omukaaga bw'abeera nga muwala ogenda kusiba ebintu by'ogenda abawala mbakooyi era waliwo eyazaala omuwala bambi yagoba mugobe n'atula iddaye n'agenda n'afumbirwa owunyisa omusajja eyamuwasa abaana be yasookerako baali 2 balenzi ne bamugamba omukazi gwe wagoba n'agira ate yali azadde baana balenzi 2 n'olwekyo katonda baakuwa ekintu tokyekanyanga saba busabi katonda akuteeremu emikisa gwokimanyi nti mulimu abagenda ne wamama fiina nga banoonya baana balenzi ewamama banoonya baana balenzi nga be banoonya baana balenzi naye ojja kumuzaala omulenzi Allah mukuwe nga yagenda okubuuza taata onoofa ddi otudde mu mali yaffe onoofa ddi otuviire n'ogamba yoyo gwe wasaba kyova olaba bannabbi baali batebenkevu nnyo katonda mu bye yabawa bannabbi nabbi Ibrahimu yazaala baana balenzi beereere teyazaala ku muwala naye yali mutebenkevu ku Allah be yamuwa nabbi Luutu yazaala abawala aba era be baamukkiriza era muka nabo ng'ava mu nsi yali eriibwamu ebisiyaga mukyala we yali awagira abali b'ebisiyaga ye yazikirira n'abali b'ebisiyaga kuba Allah yamulaga zikiriza n'abali b'ebisiyaga owulidde abo baali batebenkevu naye ono owaleero Mungu akuwa omwana n'obadde oyagala mwana mu kitonde kirala ate n'akuwa gw'obadde toyagala ne weevuma n'okwevuma nga waliyo ayina mukyala we yakamala naye emyaka 6 tebayina mwana nga waliwo agamba katonda ne bwampa omulema gwe kigambo mwana tokiyita kyamuzannyo mwana naye mukyala Hanna yagamba ai Allah gw'omanyi ekizaaliddwa naye nga yeeyama kino ekitonde ekiri mu lubuto kyekigenda okubeera kimuweereze mu Baitul Maqdisi omwana bw'anaabeera nga mulenzi naye bwe yamala omuzaala famire neekeyagana ani anaalabirira Maryamu buli muntu yenna agamba nze paka Allah yabagamba batwale amakalaamu gaabwe ku mugga ekkalaamu eneesigala ku ngulu yagenda okulabirira Maryamu naye mugalambe ne bagalamba bagenda ekkalaamu ya Zakariya yengulu gali gonna gabbidde ne bamugamba Zakariya labirira Maryamu Zakariya n'alabirira Maryamu era Zakariya yakuza Maryamu yalinga ataguvaamu bannange tubeere abantu b'omu mizikiti naye mu mizikiti ne tuddukamu obuddusi abaddu ba Allah abalungi tubeerengako mu mizikiti ntera nnyo okugamba abantu ne bagamba nti abasajja bali singa beeraaweebwa bino bali bannaffe abasaba olw'essaande singa beeraaweebwa bino bye twaweebwa bino bandisuze mu muzikiti naye omusajja apaakinga emmotoka okuva ku ssaawa 2 paka ssaawa 10 naye ali mu katebe atudde akatebe katuddemu ali muli atudde akatebe kamuwokya naye talina kyagenda kufuna ate bano abapapa abavaamu essaawa 10 abo be bapapa ababwasiwasi naye bali beeruka bavaamu essaawa ezi katadooba amasannyalaze ne bagava baleeta kando bye baliko nno bye biki bino byakuyimba faaza yatuganye okuwanvuyamu bakirako abasoma Kulaani naye kale n'osanga ono omusiraamu
nabbi waffe Muhammadi gwe yagamba omuntu bw'otuula mu muzikiti bw'otuulako w'osaalidde Allah aleeta malayika n'egamba Allahumma ghafir lahu Allahumma arhamhu. Malayika naye oli takirina. Badde nkubiriza omwoyo gwange n'ejjamu ebiseera byaffe ebisinga obungi twali bimaze nga mu muzikiti, naye Mariyamu yali mu muzikiti nga taguvaamu, tagenda kulya. Yina agamba waayi ono omwana atava mu muzikiti kiki? N'agamba kaŋŋende ndabe. Agenda omutuukako ng'ayina byalya. N'amubuuza anna laki haadha, wayubijjeewa bino? N'amugamba haadha min indillah, bino biva eri Allah yarzuqu man yashaa'u bighayri hisaabi, agabira gw'aba yagadde watali kubalirira. Allah bamuleeteranga ebyokulya. Ekiseera bwe kyatuuka Mariyamu n'agenda mu nsonga z'ekikyala abakyala ze bagendamu, n'ava mu muzikiti. Bw'ava mu muzikiti n'agenda anaabe, nga Allah mu Qur'ani bw'atugamba mu surati Mariyamu, wadhkuru fil kitaabi Maryama idhin fabadhat min ahliha makanan sharqiyya. Basomere mu Qur'ani mu nsonga za Mariyamu mu kiseera we yayawukanira n'abantu be mu kifo eky'ebuvanjuba. Fattakhadhat min dunihim hijaba, n'ateeka ku ludda lwabwe ejjigi. Kuba omuntu bw'abaana aba ateeka okwekweka. Bw'ogenda ku nnyanja osanga abakyala banaabira wali ate abasajja banaabira wali, naye ng'abasajja balengera abakazi n'abakazi balengera abasajja. Obusiraamu tebutukkiriza. Omusiraamu oteeka okunaaba nga weekwese, naye Mariyamu yagenda okunaaba nga yeekwese. Allah n'agafa arsalna ilaiha ruhana, ne tumusindikira omubaka ava gye tuli, malayika Jibriilu. Fatamathala laha basharan sawiya, yamufaananira omusajja omwenkamunkamu. Weewuunye yali anaaba, naye ng'alaba omusajja ajja gy'ali. Mariyamu n'agamba qalat inni a'udhu birrahman minka in kunta takiya, n'agamba neekingiriza Allah mu ggwe musajja gwe w'obeera ng'otya Katonda. Qaala innama ana rasulu rabbiki, n'amugamba nze ni mubaka wa Katonda wo, kiki ekindeese? Li ahaba laki gulaman zakiya, nziza okugabira omwana mungi, omwana omugezi, omwana ow'ekitiibwa. Mariyamu n'aga qalat anna yakunu li gulamun walam yamsasini bashar, n'abeera ntya n'omwana nga sikwatibwangako musajja yenna, walam akun baghiya, nga sibeerangako malaaya. Qaala Jibriilu n'amugamba kadhaliki, bwe kityo bwe kigenda okubeera. Qaala rabbuki, Katonda wo bw'agambye, huwa alayya hayyinu, kyo kunze kyangu nnyo. Walinaj'alahu ayatan linnaasi, tugenda kukifuula nga kyamagero eri abantu. Wa rahmatan minna, n'okusaasira okuva gye tuli. Wa kaana amuran maqdiya, na bwe kityo ekigambo ekyaggudde okulamula eri Allah ow'ekitiibwa. Ebyo byonna Allah abibuulira abantu ba Nabbi Muhammadi baleme kubeeramu kubuusabuusa nti Isa mwana wa Katonda. Abamanyi bagamba Jibriilu yaleeta omwoyo n'eguteeka mu ngoye, abalala bagamba Jibriilu yaleeta omwoyo n'egumuteekamu. Ng'okimanyi nti mulimu abatabeera mu madarasa nga gano ge mubeeramu, nga basiraamu baddeeyo ne banyumya. Aga naye waaye Yesu yazaalibwa nga talina taata we. Wali okirabyeko omusajja okuzaala omwana, omukyala okuzaala omwana nga ebyo bya bulimba? Kirabika Katonda yasooba n'agenda ewa Mariyamu. Abo boogera bantu kuba lwaki tabimanyi. Okutuula mu ddarasa kuno temukiyita kintu kya muzannyo. Okutuula mu ddarasa kintu kinene nnyo, era eddarasa eno okumanya kikulu. Sitaani teyagala obeere wano, era sitaani eyagala ennyo ono eyeebuzaabuza. Siriiwo oyo sitaani emwagala nnyo, naye ggwe oli mulabe nnyo ku sitaani.
sitaani teyagala otuule wano. Lwaki? bw'onootuula wano n'owulira ebigambo bya Allah n'owulira ebigambo bya Nabbi Muhammad sallallahu ogenda kukyusa byokola, kuba ebigambo bya Mungu biveeko bikuba tageti, ogenda kukyusa byokola. Naye yo sitaani teyagala. Kati bali boolabanga musiraamu, musiraamu gye bali mu dduwa Allah, ko waliwo ebitundu ebitabeeramu ddarasa nga zino eddarasa okuziteekawo ziteekwa kubeerako ssente. Temugamba kintu kya muzannyo bikolebwa bigwa, singa bibadde bya muzannyo buli wamu yandibaddewo, naye zibeera mu bitundu. Kati nga gwe n'ofuna chance eno, abo wali mu bayimaamu ne bajja ne bakuteerawo ddarasa ne bakuleetera basseeka ne bajja ne bakusomesa, naye ng'oli musiraamu yeetuulira bwetuulizi okusaalasaala, naye bino tabimanyi, bino tabimanyi. Ye bino abitwala ng'aga nti naye ebyo tebiriiyo. Naye nga Jibuliru yaleeta omwoyo gwa Isa, abamanyi bagamba naye guteeka mu ngoye, abalala bagamba naye guteeka mu wennyini. Era kyova olaba Allah ow'ekitiibwa bw'ati bwe yatugamba. Weewuunye eyo siteepu Mungu n'agivaako n'agenda ku siteepu endala, abuulira gwe omuntu wa Nabbi Muhammad n'agamba fahamalatuhu fantabadhat bihi makanan qasiya, n'abeera olubuto ne yeesamba nalwo mu kifo ekyewala. Fa ajaaha almakhadu ila jiz'i nakhala, ebisa ebyokuzaala ne bimujjira okumpi n'enduli y'omutende. Qalat, n'agamba ya laitani mittu qabla hadha, n'agamba nga zinsanze singa nnafa olubereberye ekino ekintuuseeko. Wa kuntu nasiyan mansiya, n'embeera omuntu eyeerabirwa. Maryam bwe yali azaala, okuzaala nga bwe kuluma, tokuyita kwa muzannyo, yayogera ebigambo ebyo, singa nabeera omuntu eyeerabirwa. Kuba omuntu buli lwatuukibwako akabi ayita ku ntaana n'agamba singa mbadde ono n'embeera mu ntaana eyo. Mulimu abeegomba okubeera ku ntaana naka singa mbadde mu ntaana eyo, naye nga tekikyasoboka, era tekisoboka. Naye Mariyamu yalaajana, wa kuntu nasiyan mansiya, n'embeera omuntu eyeerabirwa. Mufassiru al-Qur'an bwe yali avunula Mariyamu bwe yali azaala yalumwa, okukaaba yakaaba, yeebuuzaamu ebintu bino wammanga, ŋŋenda kunaaba wanga mmaze okuzaala omwana ono. Abayisirayiri ŋŋenda bagamba ki? Omwana mujjeewa, ŋŋenda bagamba ki? Omwana mujjeewa. Baddu ba Allah balungi, omwana mujjeewa, abaddu ba Allah. Kakati Mungu agenda atunyumiza. Fanadaha min tahtiha alla tahzani, namukowoola wansi we malayika Jibuliru namugamba alla tahzani, Maryamu teweeraliikirira, kad jaala rabbuki tahtaki sariya, Katonda wakuteeredde omugga wansi gw'ogenda okunaabamu. Amazzi togayita ga muzannyo bannange, awo olaba gye bayita Middle East, simanyi ani eyo. Amazzi togayita ga muzannyo. Jjukiramu Hajara bwe yali anoonya amazzi ag'okuwa Isimaila nga gabuze, mu kudduka emirundi omusanvu malayika naye mugagenda olaba omwana wasamba ebigere, wavaawo amazzi, n'agenda n'asangawo amazzi. Naye no Mariyamu n'anaabawa, n'amugamba Allah akuteereddewo omugga gw'ogenda okunaabamu. Era omugga bwe twogerera weeguli, Abayisirayiri bagumanyi, era bamanyi ne baga nti awo mmeere we yanaabiranga amaze okuzaala Yesu, gwe mugga gwe yali n'olwalo gyeguli. N'amugamba wahuzi ilaiki, akugambye wenyenyeze gy'oli bijiz'i nakhala, enduli y'entende, tusaakitu alaiki rutaban janiya, egenda kukunkumuliza entende ezengedde obulungi. Malayika nemugamba fakuli Maryamu lya ku ntende ezo, washirabi onywe ne ku mazzi ago, wakarri aina, beera mukakkamu w'amaaso teweeraliikirira. Ekyo nno kiba kitulaga nti omukyala buli lwamala okuzaala aba ayagala kulya ku ntende. Era bw'olabanga mukyala wo
ali lubuto genda ozigule ate waliwo abazigula ng'aguze za mukyalo ate n'aziriira mu kkubo ng'ate aguze za mukyalo. Muweeko ku nte. Maryamu bwe yamala okuzaala ekyokulya Allah kye yamugamba okulya ntende, entende genda ozigule. Allah ow'ekitiibwa weewa fa imma tarayyinna min albashari ahada, yenna gw'onooba olabye mu bantu bonna ng'akubuuza ebikwatagana n'omwana ono, faquuli mugambe inni nadhartu lirrahmani swawma, neeyamya eri Allah okusiiba okwogera, falan ukallima alyawma insiya, siina muntu gwe ngenda kwogera naye. Allah yamugaana okwogera ng'Abayisirayiri bazibu. Bannange mu nsi muno teri kitonde kisinga buzibu nga Abayisirayiri. Abasajja abo balaba temubayita bamuzanyo, abo abasajja ate Mungu yabaagala nnyo. Abo mu nsi muno kyebaabulako kiri eki, kulaba ku Allah ow'ekitiibwa, naye baawulira ku ddoboozi lye. Emmere gye baali balyanga eva waggulu, ebyambalo bye bambala biva waggulu. Kaakati kiki abo abasajja? Wano Mungu yamanya nti Maryamu ne bw'oyogera mu Bayisirayiri bayinza obutakkiriza, bw'ona oboogereramu. Naye ky'oba okola bagambe inni nadhartu lirrahmani swawma, nze neeyamye okusiiba okwogera, falan ukallima alyawma insiya, siina muntu gwe ngenda kwogera naye. Kuba banaaga ng'atutta omwana, abantu b'ekika kye bamulabe bagenda mmubuuza, Maryamu omwana wamugjeewa? Gwatalina musajja. Maryamu n'abeererawo nga talina kyakkola, owulidde? Naye nga babuziyiza okwogera. Olulimi luno lubi nnyo, era kino njagala okukutegeeza mu bintu Allah bye yatonda ebisinga okubeera ebibi ennyo eri omwana Adamu, biri ebintu bibiri: olulimi n'obwereere. Olulimi. Ow'ekitiibwa Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi yagamba Allah gwali bakingiriza ebintu ebyo agenda kuyingira ejjana. Olulimi. Olulimi lubi nnyo. Olulimi lwe lulimba, ate olulimi lwe lusoma Qur'ani, olulimi lwe lusalira ku Nabbi Muhammad. Naye mu bintu ebizibu lulimi, mulimu abantu aboogera ebigambo nejjusa nakyogedde kyaki, nayogedde kyaki, nga yabyogera ate abantu babirina. Wetwogerera ono Prime Minister eyayogera ebigambo naga bannange Kibalama twamukutte, ali ku poliisi ekiboga era tumulina, akatambi bakajjayo, naye yakyogera yeebuuza nayogera byaki, takyasobola kukijjawo ate bakirina ku ntambi. Nkulaga olulimi. Olulimi luzibu. Kyova olaba omumanyi omu yagamba man sakata salima, omuntu bw'asirika awona. Era njagala okutegeeza bw'osirika mbega oba omuwadde obuzibu. Buzibu ki? Nga toyogera. Kasi toyogera yakugjamu ebigambo biri. Era kino njagala okukitegeeza bw'obeera mu society nga toyogera, society terina ddaala lyekuteekamu. Okuggyako omala kwogera ne bamanya ky'oli. Musajja omu yajja ng'ayambadde bulungi, omuge ayambadde ejjubba, asibye gundi, nga kwegamba nga sheekhe mwennyini. Sheekhe yali asomesa lunaku lwa Arafa obulungi bwalyo. Bwe yamaliriza okusomesa darusi n'abuuza abamubuuza ebibuuzo, n'omugenyi mwe yawanikira. Bano abayizi n'abagamba bannange omugenyi oli mukulu nnyo, tumale kaabuuze ye ate tabeera mmwe tubeera nammwe, tumuwe chansi abuuze. Ne bamuwa chansi n'asituka. Sebo weebale kutusomesa ku lunaku lwa Arafa, nze mbadde simanyangako bulungi bwalwo. Olunaku olwo lwe lunsanze mu mwezi gwa Ramadhaani enkola ntya? Bakwata kulaga yono ekimugyeyo lubadde luki? Singa yasirika baali bamuwa ekitiibwa, singa yasirika baali bamuwa ekitiibwa, naye lulimi lwamugjayo. Paga ono bwati bwali tubadde tumanyi nti mumanyi. Ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad buli lwosituka ku kitanda ebigere n'obiteeka wansi, ebiyungo byonna biramira lulimi. Birugamba bitya? Ittakillaha fiina, munnaffe tugamba tya Allah muffe,
in istaqim tastaqimna, bw'onooterera tugenda kutereera, wa in awajajta wajajina, bw'okyama munnaffe tukyamye. Lulimi kyova olaba ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammadi, kaana sumtuhu fikra, okusirika kwe kwali kufumiitiriza, wa nutukuhu dhikra, n'okwogera kwe kwali kwogera ku Allah, wa nadharuhu ibra, n'okutunula kwe kwali kwewulirira. Bannange tulemenga kwogera, ekitakwatako kireke. Asirise teyejjusa, buli lw'osirika naye buli lw'oyogera. Abantu boogedde ebigambo buli mw'onaayiga, abamu ne bavuma bannaabwe, abamu ne bakola ki, ate gw'ovuma akusinga. Tolabanga kuvuma muntu akusinga. Ate Mungu bw'akuwanga amagezi n'omanya abakusinga ogenda kuwangaala bulungi, naye bw'otamanya abakusinga empangaala yonzibu nnyo. Abaddu ba Allah, abantu boogedde ebigambo, abaddu ba Allah balungi. N'olwekyo Allah ow'ekitiibwa yagaana Mariyamu okwogera. Bw'agaana Mariyamu okwogera, Mariyamu ateekateeka omuntu yenna bw'abeera ng'ayina amagezi, bw'aba azadde omwana ateeka omumutwalako eri abantu b'ekika kye balabe ku mwana. Naye omwana yali amuzabise n'amugamba, ya umma, owange maama, la takhaafi wala tahzani, teweeraliikirira, totya, teweeraliikirira, inni akfiiki bilkalaami, maama ŋŋenda kukumalira okwogera. Mariyamu yasitula omwana nga musanyufu. Katonda agaba mu Qur'ani, fa atati bihi qaumaha tahmiluhu, yamutwalira abantu b'ekibiina kye nga amusitudde. Qaalu, ne bamugamba, ya Mariyamu, wange gwe Mariyamu, lakad ji'ti shay'an fariya, ozze n'ekintu ekibi. Taata wo Imurani yali musajja mulongoofu, maama wo Hanna yali mukyala mulongoofu, obwenzi wamugjewa, ozze n'ekintu ekibi. Ma kaana abuuki mura'a sawin, taata wo tabeerangako musajja mubi, wa ma kaanat ummuki bagiya, maama wo tabeerangako malaaya. Mariyamu ng'abatunuulidde, Abayisirayiri baajulana kumuyisaamu mpi, ebigambo ebyo baabyogera nga bakaaba n'amaziga. Nga Mariyamu oleese obwenzi mu kika kyaffe. Mariyamu Allah agamba nti fa asharat ilayhi, ye ng'asonga busonzi ku mwana. Qaalu, ne bamugamba, kaifa nukallim man kaana fil mahdi sabiya, tunaayogera tutya n'oyo omwana ali mu kibaya ky'obuto. Geno ngambira Haji Waiso omugambe seeka asome sajja agenda kumaliriza aliawo. Tunaayogera tutya n'oyo ali mu kibaya ky'obuto. Omwana ffe tubuulire wayenze n'olwo olugwe, ffe tubuulire kintu kimu. Mariyamu yali ayonsa mwana, ng'omwana ayeesigamidde omukono ogwa kkono ng'ali ku bbeere, awulira bakazakkaza maama. Kyeyava atuula, n'atuula ng'Abayisirayiri bamulaba, n'akola bw'atyo olugalo lwe. Qaala inni abdullahi ataniya alkitaaba waja'alani nabiyya waja'alani mubaraka aynama kuntu wa awsani bisalati wazakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati walam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Bwe yamaliriza kutuba n'ateeka edduwa, wasalaamun alayya yawma wulidtu wa yawma amuutu wa yawma ubathu hayya. Ebyo Isa abyogera ali ku mabere, tannamera mannyo. Bwe yamala okubyogera ng'Abayisirayiri batunula, bwe yamala okubyogera baavaawo baziimuula. Eryo ddogo Mariyamu yayenze. Be Bayisirayiri abo. Ebyo ebitonde si byangu. Ate ebyo bigamba nti tuli batabani ba Katonda, era ffe tusinga okwagala gyali. N'agamba baba baagala nnyo, lwaki ababonereza? Allah ow'ekitiibwa, abasajja abo bazibu nnyo, baddu ba Mungu. Abo abasajja bamanyi Nabbi Muhammadi nga bwe bamanyi abaana baabwe. Abasajja abo bamanyi Nabbi, bamanyi obubonero bwe, bamanyi embeera ze, bamanya gyagenda okuzaalibwa, ne bagenda ne bawasa abakazi baamu, ne bagenda ne bawasa e Madiina, ne bakola buli kimu kyonna, bagenda okuwulira ng'avudde Makka. Baawulira ennaku abasajja abo.
N'olwekyo ebigambo Isa abyogera bamutunuulidde, abyogera bamulaba. Tebereza omwana omuto atannamera mannyo okwogera ebigambo. Mu bigambo bye yayogera tubitunuulire tubirabe. Qaala inni Abdullah, n'agamba nze gwe mulaba wano ndi muddu wa Katonda, siri mwana wa Katonda, nze ndi muddu wa Katonda. Abdu, ndi muddu. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba mu mannya Allah gasinga okwagala gali amannya abiri, amannya abiri Katonda gasinga okwagala, Abdurrahman ne Abdullah. Oyinayo bameka ba Abdurrahman? Ba Abdullah oyinayo bameka? Gwe bw'obeera ng'oli wano nga taata we yakutuuma Abdullah oba yakutuuma Abdurrahman, bw'aba yafa musabire era omusaddaakire ne ku ssente. Bw'aba gy'ali ng'akyali mulamu, genda ofukamire wansi omwebaze, taata weebale kuntuuma linnya lya mulembe. Ffe kati amannya ge tulabanga ag'omulembe Sudaisi, Manshawi ge tulabanga, naye Sudaisi tayinza kutuuma Sseggujja, tosobola. Manshawi tayinza kutuuma Sseggujja. Sudaisi alina erinnya lye ery'eddiini, ye Abdurrahman Sudaisi. Manshawi alina erinnya lye ery'eddiini. Omumanyi omu yayogera n'agamba nti ago amannya abiri tegayinza kubeera mu nnyumba okuggyako nga Katonda ateekamu emikisa. Naye kati omulembe gwe tuliko nojja n'otuuma omwana Abdullah, oli eryo linnya kadde, noonyayo erinnya eddungi. Omuntu akubira essimu, seeka nzadde omwana mulenzi, nemugamba muwe Abdullah, seeka tewali linnya ddala, muwe Abdurrahman, seeka nfunirayo erinnya eriri ku mulembe. Linnya ki kati? Linnya ki? Baswaba be basenguka okuva e Makka ne bajja mu Madiina balwawo okuzaala. Abawarabu ne babagamba bamuhajiru, bagamba muzze n'ebisiraani, abaguuli Abayahudi, muzze n'ebisiraani, wano tubadde tuzaala. Mu baswaba eyasooka okuzaala baali bamuyita Zubayiri ibn al-Awwam. Omwana gwe yazaala, bwe bamala omuzaala, guuni n'amwetolooza mu Madiina, Abubakari n'agamba mubadde mugamba tetuzaala, mumulaba omwana oyo Abdullah, era bamutuba Abdullah ibn Zubayiri. Baswaba abasinga obungi baatuuma amannya ga Abdullah. Bw'ogenda kuluma lwayina aba Abdullah aba, bayina aba Abdurrahman aba, Abdurrahman al-awwal, Abdurrahman al-thani, naye oyina aba Abdurrahman bameka? Naye Isa agamba qaala inni Abdullah, nze ndi muddu wa Allah gwe mulaba wano, ataani alkitaaba, agenda kumpa ekitabo, si kumuwa, agenda kumpa ekitabo. Nzera okugamba abantu ne mbagamba nti obwa nabbi Muhammad bwava ku mugongo gwa maama ne taata ng'akyali nabbi, era kyova olaba bamuyita nabbiyu muntadhiru, baamulanga. Abdul Muttalib lumu aba atambudde Omuyahudi omu amutunda mu kyenyi, namugamba waayi mu kyenyi kyonga mulimu ennuuru, kyakayakana mu famire yammwe mugenda kuzaala omwana nabbi. Omulala n'amusanga n'amugamba waayo nzikiriza okukutunulako ku mubiri gwo, n'amugamba bwe butabeera bwereere nzikiriza. N'amutunulako, yamutula ku bitu n'amugamba oyina omukyala, n'amugamba sirina, n'amugamba mugenda kuzaala omwana nabbi. Bwe yaddayo eka n'awasa omukyala gwe yasooka okuwasa n'azaala Hamza. Bwe yawasa omukyala owokubiri Amina n'azaala nabbi Muhammad. Nabbi wadda ya jamaata alkhairi, sigwozanyirako. Bannabbi bonna baamutegeera nti ajja naye nga tebamumanyi. Era wali mu Isra'i wal Mi'raj baasanyuka, Allah baasanyuka okulaba ku nabbi Muhammad. Aye gwe Muhammadi, Katonda ng'akuwadde ekingira n'akuleetako eno, tubadde tukuwulira buwulizi. Gwe omuntu alaba abantu betulowooza nti baafa dda, omuyita wa muzannyo, omuyita wa muzannyo oyo. Kati ono Isa abagamba ataani alkitaaba, agenda kumpa ekitabo, waja'alani nabiyya, agenda kunfuula nabbi. Era Allah ow'ekitiibwa alina be yawa obwannabbi nga basajja bakulu, mubo Haaruna, kuba Musa yamusaba eri Katonda ow'ekitiibwa nga bamutuma eri Firawuna. Engeri olulimi lwe gye lwali lutasituka bulungi, n'atuuka eri Allah boogeraganya naye, waj'al li waziran min ahli Haaruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikuhu fi amri kay nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira innaka kunta bina basira. Ebyo Musa asaba Katonda,
waj'al li waziran min ahli, nteerawo omubezi kale mu bantu bange. Haruna akhi, Haruna muganda wange. Mu Bayisirayiri mwalimu amanyi Tawureti okusinga Haruna, naye Musa yalonda muganda we. Ku baganda bo bayise otya? Baganda bo obayise otya? Era musiraamu gwafunye ku chance okumpuliriza mu family lonangayo muganda wo mukwano gwo, mwannyoko mukwano gwo. Naye abantu abasinga obungi tetugaana emikwano tugirina, emikwano tugirina. Era ne Nabbi Muhammad sallallahu yayina emikwano, naye ate ekikwewunyisa mu mikwano gye gyonna gye yali ayina tekuli yasembera kumunaaza wabula muganda we. Abubakari teyasembera, Umaru teyasembera, Uthmani teyasembera. Ali byonna gwe yabikwasa. Abakka mu ntaana Fadlu, Kasimu baganda be. Naye wano olwali oyina baganda ze seeretereza abantu abaga mubaganya okukola byoyagala, abantu bakukolerako embaga zaabwe ziriko eno, bikwatako ebyo bikwatako baganda bo. Kiringanga juizi brother wange Sekimpi wano bwe yafa, ne ngamba brother tugende tunaze ku Sekimpi, nangamba natukize muganga lwaki oli muganda waffe. Ne tutuuka ku mulyango ng'ali ku mulyango awe Nakasero mukambwe ebyekitalo, atubuuza abantu ab'ebbala loza tutumana mulaga wa tugenda kunaza ku Seeka, mugendayo nga baani? Ne mubuuza omuyita otya gwe? Sekimpi omuyita otya? Mukwano gwange. Ne mugamba Nabbi abamunaaza mikwano gye. Namugamba mwe kwetulinkiriza lwakuba eddiini temukitegeera, ffe twandinaazizza Sekimpi n'okumuteeka mu ntaana. Sekimpi muganda waffe. Ku Nabbi kuliko mikwano gy'abamunaaza n'abutaabutana n'alaba nti tuli bamanyi, naga muyiteewo mugende. Naye muganda wo Haruna yasiima muganda we. Haruna akhi ushdudu bihi azri, onyweze naye omugongo gwange. Ekyo bw'onookikola kayinu sabbihaka kathira, tugenda kukutendereza nnyo. Wanadhkuraka kathira, tukwogereko nnyo. Innaka kunta bina basira, gwosinga okutumanya okutulabanga tubadde bato. Era Mungu yamugamba kadi utita suulaka ya oweereddwa by'osabye, walakadi mananna alaika, naye tulina bye twakwa omulundi ogwasooka. Era Musa olwamuwa Haruna okubeera nabbi, olwatuuka Misiri yabuuza Haruna aluwa. Haruna yali mu bizinesi ze, ne bamuleeta Haruna ne bamuleeta, namugamba oli nabbi. Bizinesi yazivaamu, naga nabbi nti oli nabbi, tugende eri Firawuna tumuyita jje eri Obusiraamu, akkiriza Allah. N'olwekyo muganda wo kigambo kikulu. Abaddu ba Allah abalungi, mikwano gyange abakkiriza, n'olwekyo nkugamba nti nabbi waffe Muhammad sallallahu ye yali nabbi kuva ddanga nabbi. Ate olaba ebintu ebyamukolebwa kati byakolebwa nabbi yali tanyiiga. Nabbi yava mu nsi nga talina gwavumye. Nabbi yava mu nsi gwakolimidde, mu nsi nga talina gwasabidde mubi. Naye bannabbi bameka abaasabira ebibiina byabwe okuzikirira? Kale bw'otayagala oyo oyagala ani? Bw'otamwagala kyova olaba nga yatuuka n'okugamba bwe banjogerako omuntu n'atansaalira ennyindo yeerwala ekkookolo ne bagamba nti Muhammadun, n'otagamba ku sallallahu alaihi wasallam. Abaddu ba Allah, n'olwekyo ataani alkitaaba, agenda kumpa ekitabo. Waja'alani nabiyya, agenda kunfuula nabbi nga nkuze. Waja'alani mubaraka, agenda kunfuula omuyigiriza w'abantu. Aina ma kuntu, wonna wenna abandi. Wa awswani, Katonda nnamidde biswalaati, okuyimirizaawo eswala. Wa zaka, n'okutoola mu maali. Madumu tuhayya, ebbanga lyennamala nga nkyali mulamu. Ibn Abbas yagamba nti ebigambo Isa bye yayogera, omuntu bw'anajja mu maaso ga Katonda nga talina kyakoze, ku bigambo ebyo waakwokebwa muliro. Eswala egaanye, zaka egaanye. Gwe njagala ombulire zambi ki omuntu lye yali akoze ne bagamba ettaka limumize kuba asooka ne bano abaliwo. Naye omuntu eyagaana okulwa zaka ettaka lyamukola ki? Lyamumira. N'olwaleero akyakka, naye gwe ne weesisigiriza okugaana okutoola zaka mu maali n'ogaana ogitoola. Naye Isa anaamidde okuyimirizaawo eswala, kale n'okusaala kukulemye okwesaalira.
musiraamu gwampuliriza bw'oba ng'osaala obeera weesaalira buli lwogaana okwesaalira manya weekodowalidde buli lwosaala esswala era kyova olaba oba tokyasobola kwesaalira bakusaalira busaalizi mujje tusaalire gundi takyasobola kukola ki kwesaalira nze kyova olaba sisaalira muntu atasaala ng'omumanyi nti tasaala mu kifo ky'okufuna empeera ate ofuna musango mbeera manju eyo nembanga afuna wuzu nenjifulira mwaka ndaba basitula bannange maze okusala nti nga tugenda mugende muziike gwe lwaki omukakatikako esswala nga tajagala mu bulamu abadde tajagala ate ne mu kufa wajagalira era kyova olaba Ibn Abbas yagamba omuntu buli lwowa esswala ekitiibwa Mungu akuleetera bw'oba ofudde n'akuleetera n'abakusaalira ne bakwewunya ne balaba layini yonna esoose mu maaso nga bonna kyebakola bakimanyi bwe tulabangayo basaalira muntu nga bonna abamu tebamanyi waliwo omuwala eyedibaga mu busiraamu yafa mu covid yali abuliddwa n'abamunaaza la ilaha illallah muzannyamu ekigambo n'abamusaalira nga babuze abamusaalira baali aba ate bonna abasaalira bakimbuyege kuba yali asaaza bwe yabuuza muno waayo obadde osoma bigambo kinze badde ngenda naawe takibiira z'obadde okuba okumanya omuwala oli Mungu yamuleetera ekikemo ky'amaanyi mu ntaana baali babiri abakkayo babiri baali bakugundi bajjooni ne taddeewo bayambe ku bali tunuulira mmwe muzannya mmwe ozanyisa ne buli lw'odibagedde era omusiraamu yakaabula katini nnyo era tugambe omuwala yabulwa abamusaalira omuwala yadibaga eddiini najja ku kibuga kino n'adibaga eddiini yafa mu covid mutemukina kintu kyabuzannyo era mu dduwa ze bw'obanga osaba saba Katonda Allah nkusaba ompa abalinaaza ompa abalinsaalira ompa onsaasire mu kiseeka kye balinjirako ettaka kuba ekyo ekiseera gye kiri gwe nange naye omuwala yadibaga eddiini ng'eddiini tagira ayambala biwala ebimpi nga bano abakyala be mulaba n'alaga ebisambi byalinga musajja ne mu nsawo n'akwata n'olowooza nti musajja omulembe guno gwonoona Mungu atusaasire mukazi omulaba atambula n'omugamba ki ekimwambaza empale ono lwaki empale muka omusajja ate n'omukyala n'ava mu nnyumba nga omusajja amulaba omulembe guno gwonoonese tusabe nnyo Mungu atusaasire naye mbagamba buli weedibaga Mungu akutunuulira oyo omuwala teebereza John okukka mu ntaana ne taddeewo ne abasiraamu nga babuze bano abamusaalira ati tebamanyira byakusaalira oyo ali atya kati wa awuswani Allah naanidde biswala okuyimirizaawo esswala ate kino nkikubuulira mpuliriza esswala bw'obeera nga Mungu agigondezza weebaze Katonda kyebaze ate kisabe Katonda akigondeze paka lwanaakutwala wano omuzikiti olaba bagirinaanidde basiraamu waliwo atasaala nga n'omwazinya nga ne baabasoma wano tukuli muzindaala awulira naye tasaala era alaba abantu abasaala tafaayo nakusaala ate ovankoyo naye ate waliwo abakubiriza owaye tosaale gwe toli musiraamu tosaale mugende musaale akubiriza abantu kasaala ye tasaala nzijukira waliwo omusajja gwe twagenda naye nga tugenda Sudan mu South Sudan nali ngenda mu semina ne tutuuka ku Nemule kati ne baziina nga twebasemu driver na seeka baziinye ne mugamba jja tugenda tusaale nanga seeka nzija mmoloka yavaamu naye yeyanza okusogenda okusaala ng'awulidde omwaziinyi kaakati buli lwotasaala kibi laba Isa talina mannyo mu kamwa ali ku mabeere laba ebigambo byayogera wa awuswani anaamidde biswala okuyimirizaawo esswala wa zaka n'okutoola zaka mu maali maadumu tuhayya ebbanga lyennaamala nga nkyali mulamu wulira ebigambo byayogera wa barran biwalidati anaanga obulungi ono walam yajalni jabbaran shaqiya n'atanfuula mwonoonefu omwekuza maama we gyali udde kirala tomulabawo gwafunye ku kyansi okumpuliriza twala obuvunaanyizibwa olabe maama wo nga mandeeti ze zibeera mu ggwe nga buli lw'obulawo akubuuza gundi yalazeewo naye nga yazaala abaana bangi
nga gwa mulimu gundi gwe era weesiima nnyo maama bw'akwogerako wano. Kuba mulimu abaana bazaala nga tafa ku baana naye ng'afa ku Hasani yalazeewa. Hasani twala obuvunaanyizibwa nga maama wo gwe mu baana be yazaala nga gwe gwasinga okulaba. Naye abasinga obungi tubatwalanga ekitagasa. Omu n'otula ne ku ntebe ng'obuuza maama, omulala n'omubuuza ng'oyimiridde. Maama gwe mu nsi muno teri akwagala nga bw'olinga maama. Bano abakazi be mulaba bali ku nsi kuno akwagala oyina ki? Ate bano abaleero ne bezikuggwako akukyawa. Ate bano abaleero sitaani yabanaaza ensonyi mu maaso tekimugaana kuva wali najja n'afumbirwa wali. Ne bamugamba waayozaawo anammwe munveeko. Oyo talina na waaka. Naye gwagamba atalina waaka yakamuzaalamu abaana basatu. Muddu wa Allah mulungi. Naye maama akwagala. Maama ne bwazaala abaana bataano ng'owokutaano mwavu asinga kwagala muki? Mwavu. Era ne bemuba mwazimba ku kyalo kimu najja okubakyalira. Muyina zikalina mulimu ttayiro agenda wa Hasani. Mukanda kumuyita maama jangu eno nti anze ngenda wa Hasani gye ngenda okusula. Mutunulire maama. Naye bali bagagga babuyita. Waliwo eyagulanga ennyama ng'agiwa maama. Maama amawulire gagenda batuka maama ennyama gye mumuwaji wa Hasani. Maama ennyama yo n'abagamba nze nali alyadde omwana wange ali amaluma nti nze ndya ennyama. Maama kati ennyama togiwa Hasani genda nga ku bbuca ono n'ennyama eyiyo. Ennyama ya maama giveeko. Mutunulire omuzadde. Naga nze nali alyadde omwana wange ali amaluma. Maama mukazi wo nga temukutakolagana. Mukazi wo nga takolagana na maama. Maama tayinza kwatula kigambo mugobe omukazi. Agamba baleke. Ate taata amugoba. Omukazi mujje wano simwetaaga oyo. Bw'oba okyamwagala baako omutwala naye wano leeterawo omukazi. Abdullah ibn Umar yajja eri Nabbi Muhammad n'amugamba ya Rasulallah taata ngambye okugoba mukazi wange naye mbadde mwagala. N'amugamba gambye omugobe nti ye mugobe agende. Maama tayinza kukijja mu kamwa nti omukazi mugobe simwetaaga. Maama muveeko yalemagana. Ne bw'obeera omubbi maama takkiriza. Omwana wange bamuwayiriza naye ng'ate oli mubbi. Bamuwayiriza. Tabbanga lwe bakukwata nti obadde owakanira gundi titabba genda olabe wuli bamukutte. Kirabika omwana wange wali wamuloga. Oyo ye maama. Bannange ng'oyagala okufuna emikisa maama. Oli mu kibuga wano fukamirako wansi omugabe kwataako mu mutwe mpa ku dduwa. Ye gwe okimanyi okusesa maama jana? Gwe okimanyi okumukaabya muliro? Wali otutteko obuvunaanyizibwa n'ogenda n'osulako maama waali ne munyumyako naye ng'aseka. Wali otutta obuvunaanyizibwa olwo olunaku olutwalanga n'ogenda n'osulako waali mu bulamu bwe tagenda kulwerabira. Wallahi lazim. Era ne bw'oba ozza kuuza mwayawukanye ne maama guuni nti nzize maama kusuulako wano. Ozze kusuulako wano nti ozze kusuula wano busuzi nti nzize kusuulako wano maama. N'olwekyo njagala okukutegeeza teri muntu akwagalanga maama. Tobuuzanga maama ng'oyimiridde. Maama taddibwamu mubi. Buli kimu kyonna waaba akyetaaga kimuwe. Maama yatayinza kukugobaganya. Ate ku mwaliro gw'ensi eno gy'olaba eno gye tuwangaalirako ebitonde tebisiima naye ekitonde kisiima maama. N'omu ennusu enkumyezi n'akusabira edduwa. Mwana wange ng'ompadde nodda olula n'omu emitwalo egi naga ng'ompadde ssente nnyingi. Osigazaawo ki maama nina olimba kwata guno omutwalo gukutwale nina seno nedda olimba. Tunuulira kuno ku nsi mukazi kigwowa ssente ne bw'omuwa emitwalo 10 gy'otera kuwagamba nti agenda ofaafaagane. Bano abakazi abensi naye tunuulira maama. Ate ye taata ye omuwa taata oyinza n'okumuwa emitwalo 2 nagaye ku ssente ze mukola eyo mpadde emitwalo 2 gino. N'olwekyo ono gamba naga nti wabarram biwalidati annamidde okuyisa obulungi maama wange walam yajalni jabbaran shaqiya n'ataafuula mwononefu eyeekuza. Bwe yamaliriza ebigambo ebyo naga wasalaamun alayya n'emirembe gibeere ku nze yawma wulidtu olunaku lwe nazaalibwa wa yawma amuutu n'olunaku lwe ndifa tannafa.
wa yawma ub'athu hayya olunaku lwendizukizibwa nga ndi mulamu. Lwaki Isa tannafa? Allah yamusifulanga wa myaka 3 mwegi era agenda kuddira kwa 3 mwegi. Bannange jana yaka Mungu atuyingize ejjana. Ejjana ya Mungu jeri. Habiru yasaddaka endiga, Allah nasifula endiga eyo n'agitwala mu jjana. Bwe baali bagenda okusala Ismaila yamalayo byeya mu jjana, endiga nejjana enunula Ismaila. Kati Isa bun Maryamu Allah yamutwala. Ekyo nno kyekibuzaabuza bali ne bagamba yafa n'azuukira, simanye yafa lwakutaano. Era kyova olaba abamu beetikka omusaalaba ne bagwetika ekiguni ne kibamenya. Bannanga abantu bali ya Rabbi ne bagenda nga kibamenya. Waliwo nno n'omusiraamu egundi eyo mukulu namulaba akyetikka, namubuuza lwaki wete, namugaa seeka nnoonya bululu. Naye nno mwana wattu yeetikka ekisaalaba yasaba obululu baabumuwa obululu. Kale beetikka kitiga bagenda bakiwanyisiganya nga kibamenya mbu beetikka Yesu. Ekyo ekibamenya ekyo. Era omusiraamu oba okakasa nti Isa yafa oba ovudde mu busiraamu, kuba Isa tafanga. Era Isa ne bwe yali agenda yamala kusiibula maama we Mariyamu, maama ŋŋenze, n'amugwa mu kifuba n'amusiibula. Isa n'agenda. Isa yagenda. Era okudda kwa Isa kamu ku bubonero bwa kiyamu obunene ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yasangirako Hudhaifa ibn al-Yaman batudde mu kisenge n'ababuuza ma tadhakarun, nga mwejjukanya. Qaalu natadhakaru saa, ne bagamba tejjukanya kiyamu. N'agamba innaha lan takuuma hatta taraw qablaha 10 ayati, kiyamu tegenda kuyimirirawo okujjawo nga mulabye obubonero 10. Tuluu shamsi min magharibiha, enjuba okuviira gyegwa. Nuzulu Isa bun Maryamu, okujja kwa Isa mutabani wa Maryamu. Isa bun Maryamu agenda kujja, naye mu kujja kwagenda kutuukira mu kibuga Damascus, agenda kutuukira ku munaala omuzikiti ogwo bauma bye baaguzimba. Agenda kukka mu kiseera kya salatu subi, ali baali babakima swala. Mu kiseera ekyo agenda kusangawo omusajja ayitibwa Mahadi, agenda kuva mu lwa nabbi Muhammadi. Era bamanyi baga agenda kubeera nga afaanana nnyo nabbi. Mahadi aliba atereeza nnyiriri, agenda kumugwako amugambe ibuni Maryamu taqaddamu ila swala, jangu otukulembere. Agambe la hadhihi ummatun marhuma ba'dukum li ba'd al-umara. Tagenda kukkiriza. Bagenda kusaala, bamaliriza okusaala. Bwe balimala okusaala amawulire gasaasaane mu nsi yonna. Abange mwategedde ebiriwo nti Yesu akomyewo. Jesus azze nti ye atuukiddewa. Bagambye asadde n'abasiraamu esswala eno gye basaala ku makya, asadde nabo. Oba musiraamu mbu bibasobere. Amawulire gagenda kusaasaana mu nsi, abantu bagenda kusiramuka. Allah bagenda kusiramuka, abantu basiramuke, abantu basinze omutonzi. Ate tebagenda kubeera bulimba n'owoba ne Uganda agenda kusiramuka. Owayi Yesu musiraamu, kuba bagenda kumuleeta Tawuleti abagambe banne guno omulembe gwe tuliko gwa nabbi Muhammad, Injiri abagambe guno omulembe gwa nabbi Muhammad. Ebigambo bye nayogera nga maama nsitudde nga ndi nyonka temwabiraba mu Qur'ani, mubadde ki? Guno omulembe gwe tuliko gwa nabbi Muhammad. Ate ekikwewunyisa okumanya nabbi tazannya, yagenda wala. Isa shariya ye si gyagenda okugoberera, agenda kugoberera shariya ya nabbi Muhammad. Gyagenda okugoberera, agenda kusaala. Yagenda tannakola hijja, agenda kukola hijja. Yagenda tannawasa, agenda kudda akole ki? Awase, kuba okuwasa sunna ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. N'olwekyo Isa ibn Maryam agenda kujja abantu babeere azze. Era bw'alimala okusaala agenda kukola ebintu bino wammanga 2. Ekisookera ddala agenda kutematema emisaalaba, ekyokubiri atta embizzi. Era ensonga egenda okumuzza mu nsonga zonna ezigenda okumuzza okubeera nga ye muntu agenda okutta Masiihi Dajjali, agenda okubuzaabuza ensi eno yonna. Omuntu alimulaba yenna tagenda kumuwona, agenda kutambula ensi eno yonna.
mashariki ne magharibi abaddu ba Allah abalungi buli yenna okumusisinkana tagenda kuwona naye nabbi yatugamba agenda kubeera amazzi n'omuliro n'agamba woolaba omuliro wewali obulungi obutebenkevu gwe woolaba amazzi muliro agenda kutambula n'ogubinja gw'abantu bangi nnyo abantu bangi nnyo abali babamukkiriza lwaki kuba ebintu ebirabibwako era watuukira wano gwe muswala ebintu bina byeweekingiriza Masihi Dajjali taliimu buli kanaku omwogerako nabbi n'agamba teri nabbi yenna Allah gwe yatuma okujjako nga yabagamba beekingiriza omusajja ayitibwa Masihi Dajjali. Masihi Dajjali mulabe wa lulango abaddu ba Allah balungi n'olwekyo agenda kukola ebintu ebirabwako nga mubiraba kuba agenda kubasanga ng'ensi eno yonna nkalu ababuuze mugamba ki munnange tubadde twagala ku mazzi agenda enkuba etonye ng'abantu balaba n'amaaso nga balaba enkuba etonye agigambe erekeraawo enkuba erekeraawo ababuuze mulina y'ekirala twali tulima kasooli n'ebijanjaalo n'ebinyeebwa mubadde mubyetaaga nti agenda kulagira ensi bimere mubikungule oyo muyita wa muzannyo ekigenda okujjamu ono aliba yeesisigiriza kiriba ekintu eki agenda kusanga omusajja nga wa imaani agenda mutemamu ebitundu ebi jazilataini amugambe kumu ya shabu yimirire owange gwe muvubuka omuvubuka ayimirire gw'amaze okutemamu amugambe man rabbuka ani katondawo omuvubuka amugambe anta almasihi dajjali kadhabu dhakarahu rasul gwe masihi dajjali omulimba nabbi Muhammad gwe yayogerako masihi dajjali oyo tumuwona baddu ba Allah balungi kyova olaba nabbi waffe Muhammad sallallahu yatukubiriza bulungi okusoma suratul kahfi buli lwajjuma n'agamba omuntu agisoma Allah agenda kumuwonya dajjali naye bameka abagisoma dhikiri wezibulira mu swala omuntu n'asituka n'agenda nga talina kuleeta subhanallah istighfaru teziriiyo gw'okimanyi nti abalala bagireeta bayimuka n'okuyimuka salaamu ey'okubiri talina budde n'olwekyo oyo ye musajja ayitibwa Isa bun Maryamu. Isa bun Maryamu era abamanyi bagamba Maryamu yabeera olubuto omukyala emyezi gy'abeera nagyo 9 naye ate ekikwewunyisa Isa bwe yamala okwogera teyaddayo kwogera kigambo kyonna yayogera ddi yayogera emyaka abaana gye boogererako ebintu bya Allah birabye kaakati oyo ye Isa bun Maryamu abantu gwe bagamba mwana wa Katonda nosanga oli nzinze bannange nalokoka nakkiriza omwana wa Katonda omulamu Isa akyali mulamu naffe tetukigaana naye okwowola abantu kugenda mu nosanga olinga yaluta dda yava mu busiraamu ate bwova mu busiraamu oba ofaafaaganye kasita ova mu busiraamu oba ofaafaaganye muddu wa Allah omulungi naye n'olwekyo okugamba oyo ye Isa ibn Maryam Allah bwe yali amaliza n'agamba dhalika Isa ibn Maryam oyo ye Isa mutabani wa Maryam qawla al-haqqi ekigambo kya Katonda ekikakafu alladhi fihi yamtarun oyo gwe babuusabuusaamu bamuyita omwana wa Katonda n'olwekyo baddu ba Allah abalungi oyo ye nabbi Isa abantu gwe bayita omwana wa Katonda aliko enjawukana ennene ate nga Isa muddu wa Katonda so si mwana wa Katonda tukakasa nti Isa kitonde Isa yakola ebintu bingi era Isa bwe yali mu nsi muno ng'akyali mulamu teyayina maka obudde obwamusanganga we yasulanga kasita bwazibanga nga yeebaka oba beebase mu mugundi mu mayinja oba obudde bwe bwakyanga ng'atambula yatambulanga n'abantu kumpi 15,000 lwaki nga balaba ebyamagero byakola kyova olaba lumu yali atambula ne basanga entaana ne bamugamba ibuni Maryamu otera nnyo okuzuukiza abafu tubadde tusaba otuzuukirize ku ono n'ababuuza mu mugamba ki twagala atubuulire mu ntaana tufe nga naffe tweteeseteese Isa ibuni Maryamu n'akuba ku ntaana n'agamba kum biidhinillah n'avaayo ku kiragiro kya Allah ne yeekunkumulako ettaka Isa n'ajja waali n'amugamba wange waffe oyina envi n'agamba ogenze n'ompita
mbadde manyi kiyama eyimiriddewo n'olwekyo tweralikire nnyo kiyama oli yamugamba nti ogenze n'ompita mbadde manyi kiyama etuuse n'agamba ensonga ekuzuukisizza bano baagala obabuulire ku bifa mu ntaana baffe nga beeteeseteese n'abagamba sigenda kubagamba bingi nze ngenda bagambayo ebigambo ebigambo bibiri ekisookera ddala sigenda kwerabira mwoyo lwe gwanva mu nnyama n'essaawa lumi mbuji lwe lunaku katonda lwagamba mu Qur'ani wattaku yawman turja'una fihi ila Allah mutya olunaku lwe mugenda okuzzibwa eri Katonda olunaku mulutye mutya olunaku lwe mugenda okuzzibwa eri Katonda lwe lunaku olwo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayogera ku lunaku olwo n'agamba nti bw'oba ofudde obeera otandise qiyamu n'abagamba ekyokubiri kyesigenda kwerabira mukama wange yantuma okutwala enku nali mpitira waka bwe mpitira ewaka munnange nenteeka olusekese ewaka mbeeko kendya ngenda okutuuka ewaka ng'omukazi tannafumba ne mubuuza emmere eruwa n'agamba sirina kyenfumbisa neŋŋenda nenzija olukulumu nendutwala n'alufumbisa emyaka gye mmaze mu ntaana lwe lubadde lumbuuzibwa olukwani yalumpa bameka abalyazamanyiza ebintu by'abantu abaddu ba Allah balungi bameka baddu bamu nga balyazamanyiza ebintu by'abantu babbye ettaka ly'abantu ogenda kulitwala wa sente z'abantu bazikugize oziganye okuzigaba sente z'abantu okuzibasasula sente za ebbanja n'olwekyo mbebaza okumpuliriza tayimu yange eweddeyo oyo ya Isa mutabani wa Mariyamu abaddu ba Allah mu bufunze ntaddeko nubudha katini yake tukezeeko naye nga akyali mwana wattu seeke yasoseeko wano yabulidde Isa bun Mariyamu sheekhe ayinange gweyiza atojja kwekanga ne seeke omulala era nga naye ajja ababaddewo mu ddalasa nga baga nti sheeke yamusomesezzaako oli eyasose ate naye yaddiridde yamusomesezzaako mwana wattu ayina mawuduu nnene mu ekyo nsaba Katonda atumalire ebizibu byaffe atuwe obulamu obulungi atukingirize endwadde enkambwe ebyesibye tusaba Mungu abisumulule tusaba Allah ow'ekitiibwa abalina abalwadde muffe Mungu abasuuse tusaba Mungu ow'ekitiibwa jalla ateeke emikisa mu maka gaffe ateeke emikisa mu baana baffe ateeke emikisa mu bakyala baffe tumusaba Allah ow'ekitiibwa atutereereze ensi yaffe atuwe abafuzi abalungi abatayawula mu mawanga na madiini abatusaasira naffe ne tubasaasira abatukwatibwa ekisa naffe ne tubakwatibwa ekisa abatwagala naffe ne tubaagala tumusaba Mungu subhanahu wa ta'ala wali batuwangazza nga atujje mu nsi muno atuwa abalitunaaza atuwa abalitusaalira atusaasire mu kiseera bagenda okutuyirako ettaka wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.